regardless ne financing atayogera atenga wali okute tola watino eizo kwa diversion ya bebekulu kwa bebekulu twogera ku kya sente tizigenda kujja bebekulu siye finance kitegezera gendo zikwata mu federation kona kubaka emikono gyawe gwa president vice nani nenga bebekulu okusirikako ajja kwogera akazitonyeeko taagala kumala kukagwe nga tewali kyatonyeeko gwelinda account egire tanta awo aveya tuyite ekiwato oba akolera eri mu background kati musuza yogera bodi kati yogera bodi kati kulabo kuba buli agezaka ate bambi mu mbeera eno avudde mu mawulire bebekulu oyo muyakuze naye by the way ate mumanyiko kyekyo mumbere eno ntiyandivuddeyo n'akuba omudomo ate asirisa ali ku Twitter anti yafunye blue tick kati ekituufu kiri nti Saturday oba ku Friday bebekulu yabadde n'omukulembeze w'eggwanga secretly simanyi yabadde ayogera naye then n'omu ku bakulu era eno yabadde side zeeye ey'ow'omukulu eggulu naye naffe tufuneyo appointment Simon yakusinkana ku mukulembeze wa ggwanga kati kenda chikolako leka nsoke nkude Chameleon yavuddeyo n'ayogera ate in fact okwogera kwa Chameleon it was a plus to the federation kwa ina yatuse n'agamba truth be told nze ndi mu federation era njagala for reasons yawadde katomanye kikubya Kenzo nti Kenzo mulimu abaanooma abazimba omutima nga bagamba atasoma wa P7 atuvuga atya kati bagamba already Kenzo mugaga ate bagala bamwongereko kati bano bamukuba lwa kuzimba mutima si lwakuba nti tasobola kukola kikuliidinga era ani abali emabega w'okkuba omukulu oyo bangi Simon bangi ekisookera ddala mulimu abantu nga bo tebalina kiddako nga bakoma nga balooza kati agenda kulya omugaati Kenzo alina ssente zaabwe okitegeera kati mulimu abantu nga bagezaako ne bigaana ate mulimu abantu abatandika ekintu kino nga balooza be balina kivuga omwana n'akiyingiramu ati naye kana Masaka ako bakalogo kalina ebisima kuba olaba byonna mubo bali bagamba bavuga ekintu kuba nawe otegeddeko ndowooza gundi bamugubye mu NCF oyo musajja wamwe gwe bayita gundi Emakalos muyo omu kubadde bagezaako kubanga badobonkanya ekintu kino ekwana mulaba kubaza nnyo ku saidi ya Uma kati kitegeeza gwe toli ku mulaba baba balina okufeezinga off amiro abalemedde mu mirimu gya influencing ne Facebook kituufu ye mbootikizi yaffe ziri 30 getodde ku ssaawa zaffe emmeka essaawa zaffe kyali wange 10 n'emwezi akawungezi ogenze n'oyogere Canada politics abroad ayingidde nnyo mu ndongo Musase Mwanga Canada show ya mukwano gwaffe Wycliffe Tugume Waikibenda eyasooka bangamba nti muganda nga abantu baali bamuswaba ey'okubiri ne bagisazaamu because mbu yayingira gundi yayingira principal ate ekyeza tali ku saidi y'abantu naye okutwaliza abamu Simon tekiri Canada wokka newano olaba ebintu ebisinga otutawaanya essaawa zino eri political nti olunaku olwaleero omuntu waba tawagira NRM y'abantu gwe baagala okugenda mu kivulu kye waba abagira NRM tosuubirayo bantu okujjako bennyini aba gavumenti n'okwegulira tiketi kati kwegamba tetulina kyakikolera ate Dubai kiri waasi kiri mba promota kiri mbadigize okibuuza Vink yabaddeyo 2 weeks back nti ate yabafuna nti ekisookera ddala bapromota nga bo beeyawulamu ne bawasiwa bonna beezalawa ng'ogyeko ekyo ate Vink agenda okutuuka e Dubai ng'alimu olw'NRM twakulaba ng'oyimba ku birthday ya Mozi twakulaba ng'okola booti tobeereddewo bantu kwegamba kyekiriwo era omuntu yenna okifunamu kino ekintu amugana ng'oli muyimbi ng'ogyeko okuba nti ogenda alaga nti oli ku saidi y'abantu waliwo ekintu kye balwanirira kati aba federation kwe kulaba nti omuntu asobola okufuna other sources of income omuyimbi nti osobola n'obeerawo nga toyimbidde nuupu oba NRM naye nga ssente zo ziyingira otegeera nti kati federation ekulaga byegezaako okuyingizaawo of which naye ekyalina a bigger task ahead okitegeera naye nga politics mu ndongo yesi wakuvaawo kati Simon Maseruka politics mu ndongo yesi wakuvaawo era nakiraba olunaku olw'eggulu muganda wange Royal Agency yawuumye nalabye musajja wange DJ Moze
oye official international DJ wa David Lutalo yasosese omuntu walako mu gym namto bunabala bali mu gym ne David Lutalo nenda bendongo je yakubya abantu the biggest performer of the night Royal Regency yabadde David Lutalo and of course David Lutalo yetaga okwebazamu ekyenjawulo taina mutima guno gwa kibuli David Lutalo obola bayabadde asinga obunene ku gundi oko nayo lwagambye ti omuyimbi oli gundi ali eliskini yagala okutandika show n'amukkiriza n'agamba tandika nayo jakiwulira kubaka Lutalo kakubye show keyongedde okakasa abantu e London ti I am the biggest fan owachi omuyimbi w'abakyala singa okuba wakabiri ekyala kye nalabye nga kyambadde pink kiri ku stage nekamba Lutalo kyekyo bayira Lutalo nkwebaza kimwekeze manager waffe omugondi yaffe yali gondi manager yamuligisiza ennyonyi eyasoose manager waffe naye lwaki tewagasseeko Kulamani David Lutalo Kulamani yandigasseewo n'akayimba kaffe akateeteeyi bukedde fama embutikizi tukyagenda mu maaso n'ensonga ezo tubabuuzako yayimba akateeteeyi Kulamani namulayo mu vidiyo obaka yakoledde vidiyo alina vidiyo empya kuba kubukedde nagirabye essebo yakutte obudde bwe n'essente n'agenda mu nnyungu yamaawe eryekira boosi we gye yakolera vidiyo naye n'agamba boosi mbisobola ekikumba kyokka Kulamani kye yakuba omuganda wange embeera bwetyo bwetambula Kulamani tukutumiddeko ne Treckerman anti embeera yeemu tubatumiddeko mwenna Musase Mwanga njagala tutandikire seriously tutandikire ku nsonga ya federation yesebo ku lunaku olwokutaano UNCC yayita meeting ya association zonna ezikwata ku bayimbi nebayita ku makaga federation emutumbe gafuka makaga federation jetula te fena jetumanyi ni head office agawuma gali ku National Theatre si kyekyo bwe kiri bayimakalusi obatula bane nagaraga gali awo ragadi bamutwala NCF yizo butasigalawo NCF cheza ne motoka iri ya drone baba tujitwala sabusabi motoka ya drone mwatambulira awo beru labika kawo kugundi ekibuyenge shopping ate kasitogira wojirabira mu mfo kebero ogikebe kasino kebe kyo nagadiwa era mugara bamukolera ddala si bulungi kasitogira ba drone Musase Mwanga sokera ddala federation square yayo kukwata bano ne bayita ne batwala emutundu ne bakkiriza ne bagenda ku makagayo mubimu ku byabadde mu meeting bonna bagamba basooka ne bagamba temusobola kufederatinga nga temwina associations Umanga egamba fe tuziina NCF bagamba fe tuziina tuyina Uganda Writers Association Uganda this association bayina ne yaba manager utama kati bano ne bakuba surprise nga nabo bayina Makindye Division Music Association eyongerimu abayimbi abayina amanya kuli wa Bobby Rush kuva mu B2C ebyaddala aga katonda nga bawandisa nadda abayimbi agamba ekale yo muyiseewo mutu associations 12 ne baleeta Greater Masaka ngeye kuli wa Kenzo ngerimu ba SK Brian erimu ba Sona Beni erimu ba Bafana erimu bani eyo neeyitawo ne bagikuba tiki Kampala Music Association kuli wa Spice Diana ng'abayina bonna yesebo Luwero Music Association eyo ng'ekulibwa David Lutalo erimu Sasha Brighton erimu bani erimu abayimbi b'Eluwero bonna bomanyi abayina amanya Western Region ekulibwa Shiba Samari Karungi erimu ba Matrix je bayita Wema erimu ba CJ Champion erimu ba Rage erimu bandi nabuza balamwe mwina bandi ate bani abali mu Greater Masaka Musicians Greater Masaka erimu abayimbi ba SK Brand bani abayimbi be Masaka walone ndala bagita Greater Mukono kati yekulibwa musajja mukulu bayita Ray Signature erimu ba Vinka erimu ba Lydia Jasmine ne bana basajja kati walone ndala je nayo bagita Renzo Musicians Association yonna nga ziri ki olwatuuse babasinza abawuma aba federation nga bali baziwandiisa ndomanyi kye bagambye kaka tugende mu power sharing Bigaya yagala kifo kyani
kya bebe kule kya finance Cindy yagala kya Shiba vice president kalumba twera kati wali awo nayo kutwaliza mu Simon ku position zezo Uganda Cindy yetaga position by on a serious note Cindy work with Shiba ati kisoboka wano waliwo sente munze muganda nge wali sente buli kimu nkiteeka at easy I bury my egos zonna nabo kyo ate Shiba nange mumanyi ne Cindy kukya sente basobola okukola okuziroinga down egos zaabwe naye kwa Cindy abaddewo for some years yakolera muuma afunyemu ka experience ate n'engeri gyavuddeyo kwa abadde asirise for some time n'engeri gyavuddeyo ne maturity kitegeeza nti yakula nenze nali musubira kuvaayo kuleekaana mwanzi gy'omugati mannyo mwakola bwe muti n'omulaba ali calm akugamba I'm willing to federate so long as this and this eri ku table Ochegeera kati oyo omuntu oba omwetaaga kitegeeza amachuwalinze okuva mu Cindy owa Bulu 3 azaakula paka ku mukyala akuyo eya gundi bagidissolvinze eya musajja mukulu gwe bayita gundi Dr. T bagisaanyizaawo era Dr. T Simon yali tesobola kuwangaala kuba ensobi Dr. T gye yakola yalwawo okuvaayo okulaga nti ekintu weekiri yalwawo era nze namutunulira bambi n'ennaku ne munkwatirako yalwawo nti byonna yabiina naye n'amaanyi gennyini federation ye teyina amaanyi erimu ani omulala Musase Mwanga yesewo kye batuuseeko abayimbi banneeyongera okunyenya okufuna ekyabwe oba bikyali bya just because I even saw Chameleon coming out ate nga buli gyasituse tekibuuzo kyenjagala okubuuza lwaki abanene abo Chameleon Bebe Cool basirise ate nga kino ekintu balina okikola naye bwebaddamu physical fights Simon Chameleon yavuddeyo n'ayogera ate in fact okwogera kwa Chameleon it was a plus to the federation kwa ina we yatuuse n'agamba truth be told nze ndi mu federation era njagala for reasons eyawadde kati ekyokka yascowalinze wano olaba muganda nga atuwuliriza lino sizalawo newoona okola bukulembeze ekyo obw'abayimbi nga tolina mugongo gwa Kamiri ogwa Bebe Cool ogwa Bobi Wine kati muzibu naye abo ababiri muganda nga oba weerimba newoona ogenda ekyemisana n'okirya ku Jupiter Mars oba eno wansi bano abagaga gye bafiiridde mu Titanic tisimala biki nga tolina ddoboozi lya Kamiri tolina ddoboozi lya Bebe Cool mu bukulembeze bw'abayimbi you are wasting time gende wakootuule era Chameleon kye yakoze it is a plus to the federation era agikulira agenda ayise emikono mu maaso kuba ekyo kyokka abantu ande bamuyinamu doubts bazolwa Chameleon is experienced aina era yali yesimye ogwa president naye wenjagala okubuulizaamu awo Chameleon yabakuba kuba president federation yandibadde ekyaliwo yandibaddewo songa abeera ne support kati omanye ekikubya Kenzo nti Kenzo mulimu abaanooma abazimba omutima nga bagamba atasoma wa P7 atuvuga atya kati bagamba already Kenzo mugaga ate baagala bamwongereko kati bano bamukuba lwakuzimba mutima si lwakuba nti tasobola kukola kikuliidinga kati ekya Chameleon of course Chameleon bandigambye alwana ne buli omu alina weaknesses Simon osegeera n'abatukulembera n'eno mu nsi era balina weaknesses kati okutwaliza wamu byonna gye kiggwera owambuuziza kini tebanaafuna ebyabwe bagenda bifuna just beetaaga budde na organization nti kati Kenzo kyalina okukola kwebudaabuda abeere lead owaddala nina kwogera ddi nina postinga ki diro nino sirika diro nino okwogera muntu okyegera nti buli wavaayo n'ayogera abantu ne bakuba ku mutwe buli bukedde wevaayo newandiika n'apostinga kiraga nti muganda wange you're not ready to be in that chair tata willing kumukuba okyegera nti toli willing kuba omuntu yenna ali mu leadership olaba just tubeera nabaseeka wansi nebani abali emabega w'okkuba omukulu oyo bangi Simon bangi ekisookera ddala mulimu abantu nga bo tebalina kiddako nga bakoma nga balooza kati agenda kulya omugati Kenzo alina ssente zaabwe okitegeera kati mulimu abantu nga bagezaako ne bigaana ate mulimu abantu abatandika ekintu kino nga balooza ebalina okkivuga omwana n'akiyingiramu ati naye kanamasakako bakalogo kalina ebisima kuba olaba byonna muba bali bagamba bavuga ekintu kubanga nawe otegeddeko ndowooza gundi bamugubye mu NCF oyo omusajja wamwe gwe bayita gundi Emakalos muyo omu kubadde bagezaako kubanga badobonkanya ekintu kino lekwana mulaba kubaza nnyo ku saidi ya Uma kati kitegeeza gwe toli ku mulaba balina okufeezinga off okyegera ng'alaga nti bino byonna tebiriiwo tulina kuddayo eri bye baalimu for 20 years byemabega biri bye baagobanga ebyo
ne batuuza ba manager ne bakola ki ndowooza gavumenti yatuuse kisanira nga tekikyamu jazimiri baba kirina omubiri kati nalaba musajja wo bali luno takivaako mu kavidiyo baliwo bamerere federation bali mulitru ayaya bali luno tatatatataye jazimiri naka kasajjako kabali luno ketaaga okwebaza kabali luno mu management yabatekajjayo mutwe kabirabire kali organized nnyo kaleetamu kamera tekati okwogera ebintu biri sensitive woyogerera muganda wange tomaya muyinzo nyizo omukulembeze nagamba wetumugye mu WhatsApp group abantu balinga omulala gwe nali njagala ennyo yali Fiina ne Fiina alina obuzibu bwe omulaba nga naye Fiina tasalawo ekigere ekimu kiri eno n'ekirala kiri naye bamemba bawuma kumpi bonna badduka bali wa Kenzo era mu meeting ekyasinza okukaabya Big Eye ne musajja wange ani Sindi omukulu akulira Regions Kalumba wayimuka abadde bamanyi agenda kuyimuka yeyanjule ng'owawuma yeyanjudde ng'akulira Regions mu Federation Lodi Bitamu Chief Whip mu Federation mukundi mu Wuma yeyanjudde no ngo Deputy Spokesperson mu Federation ne bagamba kike tuliko Anderson bali luno Vice President wa Sindi yeyanjudde ngo basimanyi gundi for what mu Federation Big Eye nakabira na Faiza Musaimoni omuyimbi yenna ategeera katulina beera wa musuuzo omanyi lwaki ezo sente zebaagala obbawa nyingi Simon ate kikulaga alina ne backup y'abantu abatali ba bulijjo okitegeera first of all ojja kwebuuza yajja atya mu ntebe lwaki aluddemu for that long regardless ne finance nga tayogera ate nga wali okutulaba tino ezo kwa diversion ya Bebekulu kwa Bebekulu twogera ku kya sente tizigenda kujja Bebekulu siye finance kitegeza yagendo zikwata mu federation konna kubako emikono gyabwe ogwa president vice nani naye nga Bebekulu okusirikakwe ajja kwogera nga zitonyeeko taagala kumala mukagwe nga tewali kyatonyeeko bwerinda akawunti egire tanta awo aveeyo tuyite ekiwato oba akolera eri mu background kati musuuza yogera bwoti kati yogera bwoti kati kulabo kuba buli agezaako ate bambi mu mbeera eno avudde mu mawulire Bebekulu oyo muyaye muyakuze naye by the way ate mumanyiko kyekyo mu mbeera eno nti yandivuddeyo n'akuba omudomo ate asirisa ali ku Twitter anti yafunye blue tick kati ekituufu kiri nti Saturday oba ku Friday Bebekulu yabadde n'omukulembeze w'eggwanga secretly simanyi kye yabadde ayogera naye then n'omu ku bakulu era eno yabadde side zeeye ey'ow'omukulu eggulu naye naffe tufuneyo appointment Simon yakusinkana ku mukulembeze wa ggwanga kati kenda kikolako leka lusoke nkudde